00 Onako Ralero. Onako Ralero in studios with me. Welcome with me, Honorable William David Magezi. Ogenda kugamba yakagambo chao kuba wakagamba awo. Kesta uliyanga nako. Ogenda kugamba omanyiwe mbanzize okubuuza ku bantu ngamba I first lionize the supreme being the demiurge who dwells in heaven in full and utter divinity. So omanyi waliwo abantu abatunanga basoma dictionary. Are you that kind of a person? Nze sasoma ko dictionary naye noonyamu ebintu nze byendaba ebitali bya bulijjo. Ebitali bya bulijjo. Kijjukizo kikyojjukira gwe ng'omwana omuto ekyali politiko kye wakola. Ekyali politiko ndowooza. Ekyali mwana muto. Ekyali politiko kye nakola ndowooza nali prefect. Nenkuba omuwala oluyi ne balijja kuba prefect. Yali akoze obusungu nga walina. Baali basiimuula. Omwana oyo bamuyita Kayesu Saara baali basiimuula. Nali Edmonton nga ndi mu primary ndi mwana muto. Na nina amaanyi Edmonton oba okulya ba Edmonton bonna ba class Montres. Najja n'ayitawo munene amugamba lwaki olinnyawo ensiimudde biki n'agamba kati obugenda kukola kinemu boolu ine banjjako n'obwa prefect. Ekyo kyo siri kyerabira. Ani yakoletera okwagala okubeera mu byobufuzi? Kuva buto eba calling. Manyi Socrates agamba leaders are born and some others are made. Waliwo theories ezo naye you find yourself nga it is the calling. You're called to do so. Tuuka mu kifo nga obuli oyagala obeere nga go directing abanno go oyamba abalala kugamba kiba muggwe. So nga tonafuna inspiration nene calling ebaamu muggwe ey'obukulembeze. Kusalawo ki kwali okoze okwali kusigidde okubeera okuzibu ng'oli mu office yonna oba wali class monitor oba wakula n'obeera obufuzi bwonna bwe wali mu stage yonna? Nali ku university nali chairman electoral commission. Waliwo kye bayita Latin marks of lewo demo deco orutul lewo demo dedis okutul that applies to equal force. Nali mu state gye nabagabe gye bayita Skyra Kalibudis. Nali nina okusalawo nali mu buzibu bw'amaanyi nno. Nali chairman naye nga nina okunominating omwana gwe baali bayita Juma Wasa Barunywa oba mwali bumuliddeko JWB. Juma oyo serebu. Nze nali chairman mu kalulu ako naye nga waliwo article 51 ngegamba omuntu yali afunyeko liteeke n'agikola tulina obeera nominated. So naye nga obuyinza bwonna nze mbulina nga ensobi yonna gye nkola eba entwala mu kye bayita volunteer non fit injuria. Ekyo kitegeeza kitegeeza you contribute to your own suffering. Nali ngenda kukola kye bayita volunteer non fit injuria. Ate lero nazeka bya Luganda sigenda bagesiga mu Philippines police patrol penjeri kisuri zade baliwuzi. So ntwala mpola. Nyenyawo. Kyekikume ekirongo otunula. Kyekisobola okukuma ekirongo otunula. Kusoma bigambo bipya. Kasambera nga ninayo interview nako ngendo kwa dressing abantu. Mbeera nsula ndowooza bigambo kye bipya. You inspire. Otegera nti oyina mandate eyokubeera nga abantu bakuwuliriza. Oba olina okukola revision oba olina okusoma oba olina ogende mu maaso okutula mu kamera n'oyogera articulate ng'oyogera ebigambo ebiri articulate kizibu nnyo. So olina osula ng'otunula osome ekyo kyokka ekinsuza nga ntunula. Politician ki gwe weegomba? Politician negomba wano mu Uganda negomba Honorable Kasambidde. N'omulala bamuyita Honorable Ibrahim Ssemujunganda. Abafuzi betuze butulwa mu history. Abafu abalamu abaliko ne bawumula ani gwe wandiyagadde oba yafa oba kyali mulamu okugenda ku ddina naye? Nandiyagadde omukulembeze gwe bayita Idi Amin Dada. Bigambo ki bye wandikambye Idi Amin Dada nga muli ku ddina? Ebigambo biri direct nga tuli mu kaseera kano oba kali akedda. Katira kali akedda of course. Kaseera kano akedda yali mukambwe mu kaseera kano. Akaseera kano nandi mubuuziza kiwulikika kitya okubeera omukulembeze. Kiwulikika kitya okubeera nga yeggwa ayimu gwayina obuyinza bw'eggwanga. Go directing resources go you speak and something happens. So njagala nnyo omuntu yenna ne waba mukulembeze kati nga President Museveni oba muntu yenna nga olaba His Excellency Kyagulanyi
wobeera omukulembeze ng'oli mu highest office nze nandyagadde okubuuza kiwuli kikakya how do you feel okubeera ng'olina obuyinza obwo kala ki gy'osinga okwagala nze njagala nnyo kala ya blue ate gy'osinga obutayagala nesinga obutayagala yero nenkugula olugwera tolwambala nenkugula olugwera tolwambala sirwambala ekyo ngosese nasonyiwira akagambo kali kewayogedera kwa nkyayagala okuddamu okwogera naye kaganya okudda kawasosa okwogera nga twakagulawo kemali njagala okubuuza kategeeza ki tulionize the supreme being the demiurge supreme being kitegeeza katonda the demiurge supreme being kyekimu ne demiurge demiurge kitegeeza katonda mu latini and greek what do you do nga wakazuukuka nga nakazuukuka nsooka kusaba first thing nga nakazuukuka omanyi okufumba kneel down ofumba mmere ki nfumba makoroni nfumba matooke nfumba ennyama nfumba enkoko byonna mbifumba kuba nakolako ne catering services nyingi nnyo nga ndi mukasoli mu sentence emu ensi yo Uganda gidescribing kiroto kikiwandiyagadde ebeere mu sentence emu mu Luganda oba mu Luzungu ekikwanguyira ekikwanguyira kale kankose Luganda mu sentence emu Uganda ndabe eggwanga eririmu opportunities ndabe eggwanga eririmu abantu abato ndabe eggwanga ebirooto ebisobola okubeera possible ndabe eggwanga nga otuba tuwerwanyeko buli kimu kisoboka tuyina source of river Nile tuyina so Uganda is where dreams come true if at all you work so hard abantu ku internet abakusoomooza bandolinga otya abantu bo bansoomozeza okuva we nayingira obukulembeze buno abantu kati nze ndi musajja mulokole ekyo kyo siri apologetic about that I'm a born again Christian nze sitera nnyo kunyiiga era ndwawo okunyiiga abantu bangi bajja ne bakomenti ng'olina nkuvuma naye nze nziramu kintu kimwe era waliwo yambuuza gwe abantu baddamu thank you okay thank you okay I let things go era kyo wedaba omuntu nga zantakinga nze nkuze nga ndi mulekwa nakula ndi mulekwa mama yafa ndi wa myaka 7 kitange samulabako so nkuze nga ndi kaana kambaata obulamu mbwatakinga the way gye buli I build myself to appear before the world so abantu abantakinga thank you may God bless you it is okay nenkomawo ne moving on ku myaka ki watandika okumanya nti n'obulamu bw'ensi eno si bwangu nga wali olowooza nali ku university kyekyakutuukako ku university ekyakwetera okulowooza bwoti banzi bakalulu kagyala se mu kusookera ddala nga ntaddemu ssente zange zonna ze baali bampadde za hostero ezaki fees tuition yonna mutaddemu nenkola nnyo akalulu ne bakabba ne baŋŋamba bampanguza obululu 4 we nategeera naye no nga mpangudde omwana yasomera Mengo mukwano gwange kati naye akalulu kyapisa bubi netegeera nti esero sinyangu teri kintu the world is not fair so oyina okulwanira you need to go down and fight for what you want and what you need ate ddiwe wafuna heartbreak ye yasooka ey'omukwano ey'omukwano nali mu senior 5 omwana akugamba sikyayagala yabuuka n'omwana wa director mukama nsaasire bandaba naye are you dating right now? I'm not dating but recently wano nina omuwala gwe nalabe gwe ndi mu kugamba ebigambo byange naye simanyi oba abitegeera alinayo mu byabufuzi tali mu byabufuzi ye tabeerangamuko kafo ki kosinga okwagala okugenda muwana e Uganda okukiiringa okucakalamu chakala siri muntu muchakaze ennyo kuba sikuba ndongosi sikuba mabaala ndi tu political ndi mu line of leadership naye akafo ke nali ngenzeemuko nempulira akansanyusiza nagendako ku source of river Nile Jinja tugendako awo ne twetoloozawo eryato byebifaanani tulako wali mu bitebe ne tulaba amazzi gafuluma wansi nempulira nga mwoyo gwange gukakkanye ani gwosooka okukubira ng'ofunye ekintu ekikusoomozeza kinsoomozeza nkubira mukyali wange bamuyita Shafiki Justin Baga wensooka okukubira nga nfunye ekinsoomooza kiddako guardian maama wange yankuza Shalom Mwebaza abo be bantu babiri bwe sikubidde mukadde wange Shalom Mwebaza nkubira Shafiki abantu abasookerwako aba babiri ate bwoba ofunye ekintu ekikusanyusiza nsooka kubira mukadde nemugamba omanyi waliwo ekiguddewo
Ero jakapoti kati yegwe nsoko okugamba mukadema. Ate bw'obanga singa tewali munna byabufuzi wandibadde okola mulimu ki? Wandibadde okola ki ekirala nga toli politician? Nina ebintu bingi byenze nga nkola kuba nadukako athletics nenzidukako 100 meter 200 meter mpaka ku national nembera ku byemizanyo nekubako mupiira mpaka ku national ne mu mpiira eje ja pipi naye bwe professional kinandibadde nkolesa wazakakati nga nasoma nga saasoma kuba nayo kyawukana nga wasoma nandibadde nkola ndi HR right now I'm certified HR personnel mu gwanga muno Makerere graduate top certified candidate so nandibadde ndi HR kuba organizations zinyiza nga amagezi obadde mukulembeze Makerere tukulaba tangu tukofalinga omulimu okole naye nga nina the big dream to champion the generational mandate so nandibadde HR kati singa waite wasoma singa nandibadde saasoma nandibadde ndi muyiribi kuba ndi professional painter nafuna driving permit nga ndi musinya 5 so wandibadde oyiriba engoye engatto biki engoye nazitundanga Christmas naye okusingira ddala nandibadde mu painting kuba painting eyo nagiwa obudde nakolako ne Plasco mu senior 5 ne vacation ya 6 awo nga bwe nvuga pichi boda kugamba njiribye naye nga ekintu kyenasinga okunyumirwa kwali ku painting era singa nandiyongeddeyo ko nenkolayo ka course mu painting mpaya abayimbi batano abakyala bomanyi abayimbi batano abakyala bomanyi asokera ddala Yevinka owokubiri Wirinwaji owokusatu Ava Peace owokuna Spice Diana owokutaano Judith Babirye mpaya abayimbi batano abasajja bomanyi Dax Vibe His Excellency Kyagulanyi awo si muyimbi takyali muyimbi erinya lyogedde si muyimbi Bobby Wine nani omulala awo bayimbi no bangi Paraso soko mpo butano nzeka soyogedde Paraso zigiem Paraso omuntu Paraso bameka mbulayo bameka babiri nomulala sitera ulizanyo nyimba asizo si nyimba nene nekune nyimba nezo ngenda kubuuza ngamba bayimbi Bebe Cool Alien Skin baweddeyo batano kale nyimba tano zomanyi ezisinga okunyumira ezitali za gospel olusokera ddala oluyimba lwebayita Savior si lwa gospel ngambye ezitali za gospel si lwa gospel naye nga baluyita Savior baluyita Survivor Survivor olulala baluyita enyimba gazimpukidde zike Survivor ni yaluyimba Survivor bamuyita Wendy yaluyimba olulala netaito oba nsooka ennyimba emu kapera ntuzitegeere soko yimbe mu kapera tulabe nita tulwawira kapera kyo kama tokamanyi nyimba no zifuuse zite kyokka nziwulira lwaki wasalawo ogezeko kwesimba ku bwa president okwesimba kwa president kibadde kirooto kyange kuva buto era ffe batubuuzanga oyagala kubeera ki njagala kubeera president wa ggwanga abaana benasoma nabo balinga bansekerera nga balowooza nsaaga naye kibadde kirooto within me ngamba at least I will try wekiri bakiganye njagezaako naye nga calling kuva buto n'abaana benasoma nabo primary era press conference nasooka okukolera ddala abaana benasoma nabo mu primary ne secondary bakusigabo message be bajja ku press conference yasookera ddala kuba ba university benagamba nti banengenda kulangirira bagamba gwe kyoliko tokimanyi naye balibo bagamba gwe watugamba kuva ddala leero tujjira bajja ne bambirako emabega lwaki omukisa baagukoma abaaki okugezaako okwesimba kuwa president omukisa tebagunima naye bo bennyini tebaagala webalaba omwana omuto kibatiisa kuba omuntu avaayo abaana abato bamutegedde ofuuse famous mpolampola byogera binsipalinga abaana bato regimu yeetya etandika okugamba nti ono avuddewa so they skedadoling bakita skedadoling from appearing on the ballot. Is it true ziri milioni 2 zebagamba abasimba kuwa president bazisasula naye wazisasula ozisasula bakuwadde certificate
osooka genda n'owa interest ne balyoka bakuwa certificate. Osooka kutwalayo emikono gye bagambye. Bagamba otwalayo emikono okuva mu district 98. N'ogitwalayo. Omala ogitwala ne bakuwa certificate eyo. Certificate eyo n'ogitwala mu URA no producing a PRN n'olyoka osasula. So what was your manifesto? Manifesto erimu ebintu bingi. Nina kye bayita 25 points manifesto. Bannayuganda mwampona. Manifesto yange kisookera ddala ningenda kutakolinga ku kye bayita corruption. Corruption kye kisooka. Ekyokubiri effective management of government. Ekyokusatu effective service delivery. Ekyokuna unemployment. Ekyokutaano is patriotism. Ekyomukaaga security ekyomusanvu of the country. Economy. Ekyomunaana sustainable economy. Ekyomunaana is kyali ki oli bimpera mu order. Mbadde mbikuwera mu order. Naye otabimpera mu order nze kasabiwera nga bongambye 25. Byonna oyagala mbikuwa 25. Ate sigo wabiwandiika. Kyokka byonna oyagala bikusomera 25 okita kyangu. Awadde ogezezaawo. Andi kati mbadde mbikuwa mu order. Naye mba nina okubimenyaamenya bingi. Economy ogenda girwaninga otya ekyo n'okimenyaamenya. Kino ogenda kikola otya kati mulimu subdivisions ezo zonna. Economy yo mulimu kye bayita fiscal policy mulimu kati kwegamba oba obimenyaamenya byonna biba bingi. Reason kyeri emabega wa vocabulary oyo gweyogera oluzungu. Vocabulary kisookera ddala kiba talent. Akale. Iba talent njogere ale kigambo yogera. Kale njagala ogere kino ekigambo sepa necessitas probandi incubate agit. Era oyogera ekyola kyesagenda asobola lwaki oyogera ekiwanvu bwekityo. Andi nkugambe oba osobola ki. Kale kanjogere ekisinga obwangu. Kale. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Olaba oyina byolidde. Nedda mukwano sibide supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Kiddemu kyonna nga bwe kiri. Supercalifragilisticexpialidocious. Awe waba obuzibu kyeŋŋambye nti awo waliwo talenti. We kugamba ekigambo nga ovanedo odo oferisaga kumuga gatwangaga waliwo talenti. Ugamba nti yogera ekigambo pusi ya dada intwakuminupchatuti. Waliwo talenti. That is English maginero kwense and grandiro kwense. Kati mwe muli eloquent. You speak English to survive. If we speak English to show you that we know what you don't know. We operate above the sea level. Kati ki ekiddako? Ekiddako batya nganvu kugwe saawa zino kati wa president mmye wa president babulinyemu ekigere. Kati ki ekiddako? Ekiddako ni mu kusoma master's degree. In what? In HR, human resource management. Ate ngosekerede. Gena mu kooti. Ebyo netwabiko leka kubuulire President Museveni choreographed this system. Choreographed mpoze tegedaki. Okubeera ng'omuntu ye ekintu yakikuba n'akiteeka wali yakikuba ddala akiri awo. Choreographing is ekintu ekikuba nga tonakiteeka mu final semantics. Semantics. Kati semantics kitegeeza njagala oyogera ekigambo nga bw'okyogera ng'ompa ne summary meaning in a layman's language. Mu bufuutifuuti kitegeeza. Kati bwe mpagizigala osho ngambe in semantics mu bufuutifuuti. Oba obimenyeemenye obutagenda wala byonna. Oba obimenyeemenye n'obifunza. Munyafu kigoinako crash omukyala. Omukyala crash? Crash. Waawo njogera ntya Katonda tewali. Ate mubayimbi. Mubayimbi. Ani goinako crash. Gloria Bugi. Yeah! Tekikola. Soko simula balayiba 21. Soko simula balayiba 21 questions tukukubira olimba Gloria Bugi. Opewa nongo oli musanyufu. Gloria Bugi yansanyusa. Soko moyo akagambo kamu. Gloria Bugi, I appreciate your landscape shape. The wasp like west. I appreciate. Thank you for looking good. Thank you for giving entertainment and edutainment.
to the young apparatchik, the ragatags and the bobotos in this country. 21 questions, guys. Tubadane Honorable Bagezi David William eranga abagambye para bewe biti